abalungi be basinga obungi ababi. Abandaba mwebale Alex Mukulu ne mu program ababi be basinga obutono okusinga abalungi. Abalungi in other words be basinga obungi, era tetwandigwanidde kukkiriza babi abo abatono okubanga be bafuge eggwanga lino. Eggwanga lirina kufugwa abantu abalungi, so si ababi. Omubi yani omuntu omubi yoyo amalako abantu essanyu, oba okumalako abaana b'essanyu, oba muntu mubi okumalako ekkanisa y'essanyu, oba muntu mubi. Victory Christian Center singa ogimalako essanyu lya bonna, oba okoze eky'omuntu omubi kyaba alina okukola. Kakati twebuuza nnyo, nze neebuuza nnyo nange nti olutalo lwa Africa si kyangu kudda mu mangu. Naye olutalo lwa Africa lunene ate luwanvu nnyo okusinga n'olw'abazungu. Ekyo nsaba ffenna abampuliriza tukitegeere bwe tuti nti omuzungu okujja mu Africa yatusanga ne friendship. Omuzungu najja naki ne transaction. Kakati ebigambo bino era bye bifuga ensi eno kakati olwaleero. Omuntu ye yajja transaction. Transaction kitegeeza business, kuwanyisiganya, kutunda na kugula. Then ne obawo friendship, omukwano. Kakati ffe abaddugavu omuzungu yatusanga tukozesa friendship, kanjite friendship policy, nga si transaction. Nti omuntu yayinja nga ettooke n'alikuwa oba n'aleeta enkoko n'agikuwa. Nze nalina ssengange Vayika nga waliwo omusajja bamuyita John ng'avuga eggaali n'aleeta enanansi emu n'agiwa Vayika. No transaction, talina kiki kyamwagaza. Naye ate nga waliwo abatunda omunanansi, kakati bo ng'ate baafunamu ki, bo bali ku transaction, tebali ku friendship eri. Omuzungu atusanga ffe tumukozesaako friendship, welcome home, ye ali mu kukibalo transaction. Capitalism eri ku kibalo transaction. Otunda ye, ogula ye, tukkirizaganyizza nti ye transaction. Tunaakola tutya okuva mu transaction? Kikyasoboka. Friendship ekolebwa bantu, human beings, ekolebwa humanity, ekolebwa buli omu n'abo abali mu transactions nabo bantu. Transaction kakati oli ye ayingidde mu kintu, atusanze tuli mu byamukwano era ne tumwanirizanga mukwano gwaffe, mpozi yazze ku transaction, ffe tuli ku friendship. Badde nnyo nti capitalism, communism, capitalism oba ye n'akalyakaani, communism oba communism kyeki n'akalyakaani, waliwo n'akalyakaani n'omulala n'akalyakaani oba setakange, I don't know. Naye ng'ebyo byonna byajja nga enjawulo eri wakati wa transaction ne friendship. Kakati olwaleero politicians baffe bali transactional
oba bali ku friendship. Ate kakati beeyongedde abantu amawanga gonna kakati aganoonya transaction not friendship. Kyendowooza nti olutalo lwa Afirika olukulu lwandibadde okunoonya friendship, okwagalana byonna biri omu, okuteeseganya byonna biri omu, okuyambagana byonna biri omu, omukwano gwo oguyamba, omukwano gwo gukubira essimu. Kakati olwaleero tulina amasimu, oyinza okugitunula mboti nga tolina ssente, n'ogitunula mboti naye nga tolaba ayinza kukuyamba. Bonna nga temuli ayinza kuwa ssente z'okolaki za kuyamba. Tulina okwawulamu very soon nti abantu bafe bayingira mu parliament, mikwano gyaffe oba najjo gizenga bazungu for transaction, oba ababaddewo bajja naki, bajja for transaction oba bajja na friendship. Bwe baba bajja na mukwano bajja twagala, tujja kwagalana bonna, ne parliament ejja kwagalana naffe na twagalane. Bwe baba bajja lwa transaction tewajja kuggwaawo corruption, tewajja kuggwaawo mululu, kubanga capitalism, which is a transactional policy oba ism, yeekolera ku mululu, tekijja kuggwaawo. Kakati tukole tutya okubanga tukulemberwa abantu? Of course transaction is necessary naye nze ndowooza we need both for today and for tomorrow. Nti transaction ebeerewo naye ereme to override the friendship we must have as a race, as a people, as human beings, as humanity. Tusobole okwawula nti gundi atwagaza ki, transactions oba atwagaza mukwano, gundi investors ze azze kola. Abakatuliki be basinze wano okuba n'amalwaliro amangi, bo bajja ba missionaries abo bajja ne transaction, naye ate ne bajja na kiri ekyomukwano, tukatuzimbe n'amasomero, tubazimbire amalwaliro, tubakolere na kino kubanga balwala, balina okulya. Abamu nekidda mu nsa etuufu nti byombi tubyetaaga, transaction tugyetaaga because economy eteeka okubanga etambula. Naye omukwano guno Afirika gwe gugibuze, omukwano gubuze. Abafirika tubuliddwa omukwano between ourselves, tugubuliddwa. Ate olaba tugubulwa ku 94 square miles zokka ze tulina nga bannayuganda, ne tukiremwa omukwano ne gugaana oba gukyagaana. Oli tannayagala ono, ono tannayagala ono, ono awala na gundi, ono awala n'ono, tukyawalaganira ebintu ebyo. Naye singa tusooke ki, abazungu twabasoosa era mpola mpozi, ate nabo bajja nakiwoomereze ne batutwalira ddala. Kakati tulonza abantu okuyingira parliament. Bwe muba mwegedde mu parliament, ebintu bibiri bituba tukungiriza: ssente, eddiini olw'okuba baagigoba mu parliament nti bannaddiini mutuviire, kyokka ne bayingiza ab'amagye, naye abannaddiini mutuviire. Tuli kuki abagenda okuyingira mu parliament?
tuyingidde by transaction, for transactions, oba bwe tuba tuyingidde for transactions mujja kuwulira kusuubula kwe kujja okubeera weeri bwe kuba tekwatandise dda. Naye nze nsaba nti tuddeyo tubeere abantu tukulembeze omukwano, okwagalana, friendship. Abasumba baagalane, abaana baagalane, abazadde baagalane, abafuzi b'ebyobuwangwa baagalane mu mukwano ng'ebifaananyi bye twalabanga bakabaka wano nga bali bana bonna bayimiridde bati nga boolaba olwaleero ba President Clinton ababa naye nga bali bakabaka ow'Ettoolo, Ankole, owa Buganda, owa Busoga bayimiridde bana mu mukwano. Then transaction nejja awo we baakagwira naye nga neyatuleetera okuyingirira ddala ebyo ebya transaction temumanyi ne biva mu mukwano ne bidda mu transactions kakati. Olina value ki ewammwe? Olina obululu bumeka? Oyo yaleeta transactions wano yobote ne zitandika. Oyagala okuyingira parliament, olina abawagizi oyo mumuwe ne tujja bwekyo tuna kati kye tulimu, tuli mu transaction. Tewali mukwano, tebakulimba nti Omuganda ali mu parliament muli ayagala omugundi oba omukyoli. Tewali muli mu parliament nti omukyoli ali awo alina omukwano n'Abaganda. Tetuli wano nga Bannayuganda nti tulina omukwano n'Abasudaani. Naye singa kye tukulembeza ne tulyoka tuddako bye tunaafuna nga kuwasa edda mu kuwasa omuwala nga tagenda nga kati bwe bagenda olw'okuba omusajja alina ssente oba talina, akulembeza mukwano. Transactions ne ziryoka zigoberera. Omukwano guno gwe gusooka, tebalina ssente. Abawala nga babalaba muwala muto n'omulenzi muto ne bafumbiriganwa tebalina kantu, ne beezimbira ennyumba oba ne bazimbira ennyumba mu kyalo nga bo beekubira amayumba gaabwe. Owulidde? Omukwano nga gwe gukulembedde. Kaakati awo oluvannyuma lw'omukwano buli kimu kiddako kijja nti nja kusuubula naawe bulungi, nja kwogera naawe bulungi, tujja kuseka ffenna butuufu, tujja kukkiriza ebintu tujja bisaamu okussa ekimu n'obwa Sseruganda. Kakati ebyo bwe tuba twabifunye mu kulonda kuno, Mukama yeebazibwe nnyo. Bwe tuba ebyo tetwabifunye, then twetunulemu tulabe kyeki tukole tutya. Olidde? Tukole tutya ekintu kiremu tufuukira enkonge y'omu mulyango ng'Abaganda bwe bagamba nti enkonge ya mu mulyango bw'etakkuba mafuluma ekkuba amayingira. Kaaki 2012 ekyo bandikiise Abaamerika. Bw'etakkuba mafuluma ekkuba ki? Amayingira. Ekyo tulina okiyiga tugambe nti bannange ekintu kiremu tufuukira enkonge y'omu mulyango tusobola okisolovinga. Ne tusolovinga ndabyeko nga oba President amiitinga abantu aba opposition abagudde oba abayiseemu. Naye nga ekikulu tusoosezza nnyo ekintu ekitali kituufu oba tusoosowazizza nnyo ekintu ekitali kituufu nga tuyita mu transactions instead of okugenda through friendships of nations. The siwulyangayo nation erina policy ya friendship. Eno gundi eri balina gundi bano baagala kiri bano baagala kiri. Naye tukulembeza omuntu bwe tunaayagalana, bwe tutaatya nga tetukyatya buli omu tatya munne,
kati tutyaŋŋana era y'ensonga lwaki abamu bagamba nti oyo omuganda tagenda kufuga wano kubanga abakyoli batya kubanga waliwo yabagamba nti abaganda babi. Bw'omala okugamba abasoga nti tebategeera kitegeeza bakutya kati omanyi abantu tutya abategeera especially nga boogera oluzungu tubatya tukyali mu ebyo naye nze mbagamba nti tulina obikola ki obivaamu nga tuyita mu bakulembeze baffe nga bakulembeze ekyo ekyaki omuntu ekyalaani oba nakigamba kirina empiso erimu ekituli mu maaso wano naye mbu baamala ebbanga nga ekituli bakissa mabega eno ng'eno empiso gy'otungiseeyo engalo kyabatwalira ebbanga omusajja mbu yaloota na buluusi n'alaba akatuli nga effumu ly'abasajja basavages bo be baayitanga basavages nga kali eno mu maaso g'effumu n'abaga nti abaayi tugezeeko tukole akatuli ako tukateeke mu maaso g'empiso. Bwe baakikola ekyalaani ne kitandika okukola ki okutunga. Ntegeeza ki tetugamba tupape oba tukole kino oba kiri tetupapa wabula ki kye tukulembeza osanga tukulembeza nnyo ebyemabega osanga oli baali bakulembeza empiso wa nga akatuli kali eno osanga tuluddewo nnyo nga twagala okusolovinga problemu y'ekyalaani naye nga ansa eri kuteekawa kantu kanowa akatuli k'empiso mu maaso. Kati omulimu ogw'abantu okulengera ekyo okukiraba okutulabula tuwone emirerembe gye tulimu oba bye tulowooza nti tebinagguka. Of course tebijja kugguka nga tuli balamu n'ebinagguka nga tuli balamu bijja kuba nga bisingawo kati nga Elon Musk bw'agamba mu myaka 2 wajja kuba teweetaagisa kuba dokita nga robots ze zikola. Who knows? So gye tulaga ne gye tuva tumanya oba tunaawangula oba tetuwangule okusinziira kw'ebyo ebibiri. Kiki kye tukola? Twagala kukola mukwano mu nsi yonna? Twagala kubeera omuntu omu? Nze ate nno omwana wange bwetyo nze bwe ndowooza nti ekitawaanya abantu ffenna kubeera ki? Kwagalana kuddayo gye twava mu muntu Adamu ne Kaawa nga bwe baatandika. That's all. So tugume naye nga okulonda kuno mugenda okulaba ki kye mwalonze oba ki kye twalonze kubanga nange nalonda. Tugenda okukiraba oba twalonda busobi oba butuufu. Bwe kiba nga kituufu kijja tuyamba, kijja tukuza. Bwe kiba nga kisobo tekijja tuyamba ate kijja tuzza emabega oba kijja tuleka mu kifo kimu. Mmwe abakulembeze baffe mumanye nammwe mu parliament mwennyini mwasanguza abo be mumanyi nti bayingiddirwa transaction so si mukwano gw'abantu be baagala okufuga. Mubaasanguzi Kyagulanyi akoze nnyo okwasanguza abantu abamu oba okubalabisa nga bw'agamba. Namwe ba members of parliament ddala nga mumanyi nti muli ddala kintu ddala. Muleme okwetwala nti okubeera member of parliament kyakufa nakyo nedda. Mukanye mwasanguze nammwe abo be mumanyi nti bali mu parliament
lwa transaction so si lwa humanity. Humanity ejja na friendship, mukwano. Byombi tubyetaaga nga bwe njogedde, nziramu byombi tubyetaaga. Naye ng'okusinga twandikulembeza omukwano ogwo oguli ne mu nsolo, nti ensolo ebeera ne mukwano gwayo. Ensolo ne zaagalana ne zitambula zonna, ensolo ne zikola byonna ebiraga nti kiki kiringa zino ensolo emisege. Emisege mbu by'ebisolo byokka ebirabirira bazadde baabyo nga bakaddiye. N'olwekyo nze ndowooza nti nammwe mutulabirire abakulembeze baffe ng'emisege, nga bwe tukaddiye mube ng'emisege. Lwaki omusege guli bwe guti? Tegulina mu lulu guli awo gwakabi ng'ogw'empologoma oba okwaki, kubanga empologoma teyeggwamu amaanyi newadde omwana waayo okulinnyayo talinnya, newadde ogitwalira ate nga tekyasobola naye okuyigga. Abange ekyomukwano guno kijja tutwalira ebbanga, naye ebbanga eryo liyinza okuba eggwanvu ennyo oba ettono okusinziira ku ngeri gye tuyisizaamu ebiwoomereze ebitulimu olunaku lwa leero ng'eggwanga, ng'ensi, ng'abantu. Siina kye nnyongerako okuva ku ekyo. Mutegeere enjawulire wakati wa transaction eyatufugisa nakati era ekyatufugisa n'omukwano gwe tulina okukulembeza tusobole okwaŋŋanga obutafugwa, oba tusobole okwaŋŋanga ebiwoomereze. Therefore okulonda kuno nga kuwedde, nze njagala okubategeeza kino kiseera kyekisinga ate okuba nga twetaaga ffenna nga eggwanga, nga tetunagenda ku lutalo luli olw'abajenzi nti actually ensi yonna there is a generation eze nga byanjawulo nnyo, generations zanjawulo nnyo. Tugume mwabato mukkirize tubawe amagezi lwaki temwandi kulembeza ani transaction. Tuyinza kulembeza transaction mu bigezo, n'owaayo sente n'ogula degree n'olowooza nti ojja kuba okay forever, ne bw'oli kadde wakigenda kukubanja, ne abaana booli bagamba otya kigenda kuba kikudigidda muli ti awange nalimba. N'abaana bagobuza dadi wafuna degree, olinamu okwawo okulowooza emirundi ebiri nga tonnaba kuddamu, kubanga wagendera ku kiwoomereze. Parliament ogendedde ku kiwoomereze kiki? Waliyo sente. Museveni agaba sente. Therefore tugende. Ekikutu tekiwoomereze. Ekintu ekyo si kituufu. Tuve tukendeeze ebiwoomereze, tutunule nnyo mu bibala eby'Omwoyo Omutukuvu, tulabe obanga bitugwanidde. Twegendereze nnyo okulaba nti tetukulembeza transaction kye ki mu Luganda, tuleme kikulembeza ekyobusuubuzi. Ndiirawa n'alyaki, nfunira wansi, ebintu ebyo byonna kiwoomereze. Mukama waffe yebazibwe nnyo, mwebale.